2012 bana Rotary mu Uganda ne Tanzania batandikawo enkola ey'okudduka emisinde mu bunabyalo n'ekigendo ekyokuŋŋaanyizamu ensimbi ez'okuzimba ekifo ewajjanjabirwa abalwadde ba Kkookolo mu ddwaliro Esambya nga wetwogera gye myaka 8 bukyanga batandika nteekateeka eno. Olwaleero wadde nga waliwo ekirwadde COVID-19 ekyaviirako ekiragiro ekiwera abantu okukuŋŋaana tekirobedde bana Rotary okwerondamu abantu abatonotono ne beetaba mu misinde gino egya kilomita 5 okusobola okwongera amaanyi mu kafo gwe baliko ow'okulwanyisa Kkookolo. Abamu ku bana Rotary n'abaagaliza etteekateeka eno ebirungi baddukidde mu maka gaabwe ssaako okweyambisa omutimbagano mu nkola ey'omulembe omuggya eyakazibwako erya Zoom. Omukubiriza Parliament Bekati Kadaga yabadde omuddusi omukulu nga mu bubaka bwe yennyamidde olw'amaanyi amatono agateekeddwa mu kulwanyisa ekirwadde kino ekiviirako bannansi okugoyebwa Kkookolo mu ngeri y'ekyonoonero. Mu nsi eya China kyatteeka buli mwaka buli mukyala alina okugenda bamukebere ku cervical cancer. Naye wano ebyaffe bino bya ogenda ng'oyagadde. Waliwo nagambako nti bwe tugendanga mu ddwaliro baba kucheckinga pressure ne wakucheckinga ebirala nenga nti singa tukola ekya pressure tukikoleko ekya cancer tukikoleko n'abantu ne baga nti temutaganjula bakyala baffe naye nga kyetaagisa okubeera nti tusobola okufuna screening. Kadaga era asabye minisitule y'ebyobulamu obuteemalira ku kirwadde COVID-19 kyokka wabula effeeyo ne ku ndwadde endala ezikyagoya bannansi. Ennaku zino amaanyi gonna gali ku COVID. N'abantu bafa cancer, bajafa malaria, bafa TB, bafa ebintu ebirala byonna. N'olwekyo tuteeka amaanyi COVID neteeka amaanyi ku ndwadde endala tetuzeerabira. Mu nteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda ebyobulamu biri ku mwanjo ddala era Katikkiro Charles Peter Mayiga emisinde gino naye agyetabyemu ng'asinziira mu maka g'Obwakatikkiro ku nnyumba eyitibwa Butikkiro esangibwa Mengo, Kinyana Mpindi n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emengo. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde ono n'agugumbula abantu abeesuliddewo gwa Nagamba ku bulwadde bwa Kkookolo nga balowooza nti bwasikirano n'abasaba okukikomya bunnambiro. Emisinde gya leero girina ebiruubirirwa 3. Ekisooka kumanyisa ebikwata ku bulwadde bwa Kkookolo kubanga obulwadde bwa Kkookolo bwa bulabe ate bufaananako ne ssenyiga corona tebulina gwe butya oba mukulu oba muto oba mugagga oba mwavu oba munnakibuga oba munnakyalo. N'olwekyo emisinde gino giruubirirwa okugyayo endwadde eno abantu bagitegeere kubanga ekintu kyonna bw'obanga onookivuunuka obulwadde bwonna nga onoobuvuunuka oba ekizibu kyonna osobola kukitegeera. Abantu abalina Kkookolo bangi abalowooza nti byakika. Endowooza eyo weeri nnyo naye bulwadde kubanga obutafaali bwewaggula mu mubiri ne bukula okusinga omuntu omulamu bwe yandibadde. Ssenkulu wa Rotary mu Uganda ne Tanzania Rosette Nabumba ategeeza ng'ekirwadde ki COVID-19 bwe kizigamizamu ku nteekateeka zaabwe ez'omulundi guno wabula n'akuliza bannayuganda okufaayo okukuuma obulamu bwabwe bawone okulumbibwa ekirwadde kya Kkookolo ekifuuse namutta. Tufube nnyo okulaba nti twekebeza buli kiseera okulaba nti tumanya ndi mu stage ki ndi mu mbeera ki simulina osobola kubanga bw'oba owekebeza osobola okubulwanyisa senga bubadde buli mu bwangu nga tebunabakula nnyo. Aba Centenary Bank abaludde nga bavujjirira empaka zino basiimye engeri bana Rotary gye bakuttemu eddimu ly'okulwanyisa Kkookolo ne basuubiza okugenda mu maaso nga bawagira enteekateeka eno. Abantu baffe betukolagana nabo, abantu baffe abatusapootinga abajja ne batereka ssente ewaffe ate ne baba nga balina emirimu gyabwe gye bakola balina ebizibu ebirala ebibatuukirira kati ng'obulwadde bwa kansa. Ne tusalawo nti naffe tulina okwenyigiramu ne tukwataganira wamu n'aba Rotary okulaba nti tukwatira wamu okugezaako okusookera ddala abantu okubasensitizinga oba okubategeeza nti obulwadde balina obwe buli ate n'okulaba nti beekebeza kansa oba Kkookolo, obulwadde bwa Kkookolo ate n'okulaba nti tuteekawo enkola eyinza
okusobozesa abo ababufunye okujjanjabibwa. Ku bantu 10 abakwatibwa ekirwadde kya Kkookolo mu Uganda, abantu 80 bafa obulwadde buno ng'okusinziira ku ddwaliro elijjanjaba n'okubudabuda abalwadde ba Kkookolo Uganda Cancer Institute. Buli lunaku bannayuganda 6 bafa ekirwadde kino, wabula wadde ng'omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde kino gweyongera okulinnya buli lunaku. Naye ku bantu 10 abalwala Kkookolo, abantu 4 bokka basobola okutuuka mu Uganda Cancer Institute okufuna obujjanjabi obw'ekikugu. Robert Neswe Kayongo, BBSKATI, Gambuuze mu ddiiro lyo.